mbuto gwaddeso okutukwagala nnyo mu ggwanga Uganda gy'oli ate neyo emitala mayanja gy'owangaalira webale kubanga ate otugoberera okutugobera tewakola nsobi nchuwa ofunamu kama tukwebaza kubanga oli mulungi atukuddiza ekitiibwa n'amatendo mwoyo mutukuvu ajja atuyigirize Kristo Yesu mwana akatumwa tusabidde amina. Kale wetwawumulidde anadde nkugamba wekiba kisoboka landiredi lekera omuwa cash zine zikwatikako sente enkalu hand to hand payment nkwata hand to hand mukono enkalu nenga mpadde mulala muntu ujja mumpeera nayo bankoze hand to hand eyo hand to hand yo cash payment nenga teri hand to hand ati nze kyenjogerako hand to hand payment cash payment ali awo nange ndi wano nti kwata sente kwata receipt gye bayita hand to hand cash payment. Okay. Ne waliwo cash payment nenga hand to hand oziresa wakaga madamu jazimuwa oba nozuwa muntu yenna ayo hand to hand eteba hand to hand eba cash payment akati eri abaloge temukolera ebe temukolera eyo nayagala hand to hand mukono ku mukono kivudde mu mukono gwo mu ngalo zange ezo agenda azifunye nange nkitegeere onoonya 1000 muganda wange mpulira yali agenda n'oyiriba n'ovaayo n'ekyesatu kati tewakyava kati onoonyayo muwogo ate owo1000 kangende noonyayo muwogo tuganagaganinoyo 10 amaye n'ebigambo byaffe betwogera oluusi nabyo nonyeze omwana muwogo kangende nonyeze mwana amata kati kikopo kya bita bw'onoofuna 1000 ng'ogamba Mukama tokola manyi wali kiroganize ezajja ninga ate busibe bwennyini obuwedde nonyeza abaana 10 kyokka agale Mukama ovuddeyo n'ebiri oba n'omutwalo agale Mukama leero kiki ogambye 10 amultiplyinze emirundi nakuwa ebiri mirundi 2 amaanyi ag'obulamu n'okufa gali wansi lw'olulimi kituufu ati gwerekera okwesiba ebyekisiru ebyo nga weeyogeza enjogera gy'otamanyi gye yava bakyaleka tebalina pulaani na future bayogera ebyo nga balina kulya kawogo abo bamawogo yekka kakati ekyo ebimu twesanze nga tusibiddwa mu ngeri ez'enjawulo okulowooza ate ennyumba y'ewaffe gye nazaalibwa ennyumba y'ebukojja olowooza bintu bingi naye gye tutambulira gye tuwangaalira gye tusanga abantu abatalina mitima mirungi ekyo kituufu naye omuntu ye yasalawo desitini za banne zababba nga zayonka zabawaanyisa yafune bw'oba obonaabona eno eri ng'ayongera kuzimba mu buli tawuni gyokoma okubonaabona nga yazimba gyokoma okusenguka mu buli tawuni ye gyakoma okuzimba mu buli tawuni sokoleke atambira ku muvumenti zo ye yaba akufuga nti ovudde wano ye ng'ate azimbe walala buli wolemererwa eri ng'afuna pulira so balandirozi bano ne balandirozi bonna wabula abamu ku bo bakolera omubi akolera omulabe era sente zaabwe za musaayi kati ennyumba ezimu obumu obusibe bwe tulimu tubujje mu mayumba ge twapangisaako pulira nga wayigera mu nyumba ye ng'ennyumba eyo yalimu ebitaali bituufu ebitaategerekeka ate ne bikusanga nga naawe mu nsi ey'omwoyo oli mulema pulira kati ne bitekinga charge bikufuga bantu bangi wayingira ennyumba eyo nga oli bulungi kituufu mbalabyeko n'ate enfuluma ebadde mbi okuva wayingira ennyumba eyo buli lunaku wabaawo afa mu nyumbayo taasolewo taasiibewo nga tebuuke eno wiiki mama abaana aba mu ddwaliro wiiki ejja otwala mwana
Nichi erigwe mwennyini. Kino webuuza abaana akuloga naye ekizibu kiri muki? Munju. Kiri mu nnyumba eyo gy'okola ki? Eri abafuna omwezi nga bagumuwadde. Akoma ku Land Road. N'akomaawo. Ekyo ekyamaanyi. Ebisigalidde byonna. Talina kyalaga. Tasobola musajja watwa mukazi watukunyonnyola. Nti oba zigenzeebwa. Ebizibu byepanga layini awo ng'omwezi gunaatera. Buli essimu ejja ya need. Buli essimu ejja ya need. Kati ababulaniriza abamu bagenda eyo ne bakola agreement. Omulabe bajja nakola n'awongayo enju. Namba. Baya abantu banjira nga ennyumba zaabwe kufiirako nnyo abantu. Batendansi. Nga bafa. Kati gojja n'opangisa. Sente ezo z'omuwa azitwala ku kyoto. Asozimuwa bwoti. Agenda nazo direct. Azitwala. Zibeera eyo. Pulira. Webanga ebadde business house. Ojja n'ekiduuka kyo. $5,000,000 Kyolosero. Ekinene nnyo. Oba ofuluma. Ekinene ekyo oyinza osigaza ge massa. Ate nago nga gakaddiye. Naye nago oyinza okugatundira omwo mwennyini. Ng'obuuka bwagalya. Kati ate ekiri waasi nti w'ovaawo embeera ate eyonoonekera ddala. Temanyi bamuvuddeko. Ziri spiritual covenants zigenda naawe. Teziri physical mbwazirese wali. Nze mbadde mmanyi. Kasankwatamu obukunda bwange. Mbiresa. Ndo bogenze nabyo. Ika passion zizonna olina sobola kukyekutulako. Olina kuva ng'okyekutuddeko. Pulira. Kati bangi business ate terwa. Within a shortest time eba ewaddewo. Kati ate weggwawo okufuna entandikwa. Luba lutalo. Era wootalwana nnyo olinya ezidde egadumire. N'ogenda egadumire. Nze future awo destiny bamaze ogiwanyisa. Kituufu. Bakuwadde ekidestiny ekifu eky'omuntu w'omukyalo owegadumire. Kati kikusika kikuza gye kirina obeera. Oddeyo egadumire. Oddeyo mu mimonde endaba kibaasi ekyegadumire yali agakiyo kuba okyagala nnyo. So pulaani zonna ne ideas zewali olina ez'omu kibuga zibeera washed. Zisangulibwa. Otandika okulaba ekibuga ng'okiraba in the negative way. Bamwe bano betusanga baga nti nze sidda mu kibuga. Kibuga kyantama. Mu kyalo atandika okulaba birungi bibeerere mu kyalo. Positivity zonna ez'omu kyalo. Ogenza okulaakulana, ogenza okulima bisoze. Olaba nga gw'ofuuse omugagga w'oku kyalo. Umbe kino kikusika kikutwaje kinakukubira ekyo gw'ofiire. Wekiri. Odde mu walagi. Otandika okunywa obulagi. Pulira. Kati ekyo kye bakuwa. Bawanyisa. Kati omukisa gwonna gubadde ogenda ofuna mu kibuga ono yagutwala. Yagusigaza. Pulira. N'akuwa kiri. Kati kikwetaagisa okugenda mu nsi ey'omwoyo. Pulira. You claim. Kati omala okuclaiminga kino ono kye yatwala kikuddira. Kikomawo. N'afuna ekikye kyeyali n'omuddize olunabe lwe. Era kyova abangi abamala ate ne badda ku zero. Bano ababba emikisa gya banne. Bwe kiba kimuggiddwako kye yakubbako atandika kubeera mu mbeera gwe ate gy'obadde obeeramu. Mpulira. Kati kiriwo ekikuddira oddiramu akandastanding. Naye okola ki mukyalo? Kanve wano. Kola ki wano amazima ddala omuntu ategere yali alina gy'abeera. Awo nga pulaani zitandika okudda kubanga oba okomyewo mu origino yo. Oli mwennyini. Oli yalina destiny nga Katonda yakupulaningira ya mu kibuga. Otandika olowooza towards gy'ogenda okufunira destiny yo. Kituufu ekyo. Kati zino sente ze tubawa cash hand to hand bazitwala ne bawanyisa.
kulwanyisa ate ne example njimanyi waliwo etwali tutadde balina kugaba tewali ewantu bafaawo so balandodi bangi nnyo nga balina ebizimbe buli wamu naye omusanga mu kkubo oyinza mulalu atategerekeka ali ziri sente za bukwakulizo naye omusajja yambala atangira olina okwambala tangira olina okubanga toluyambala ngatto olina okubeerawo shabe olina okuba mukyafukyafu nga totegerekeka nakutegerekeka ezo sente naye mu butategerekeko aba atudde ku destiny z'abantu omutegerevu bakwali abamu basobola okubba destiny y'ekika kyonna omuntu ogwo mu kika kyonna ng'alimu ogwo alina empya n'enkadde sente naye nga teri wakika gwasobola ayamba ate nga bakuwa obukwakulizo bw'omuyambira afa bw'omuyambira oba omuyambira ekizibu kya mitwalo 10 agenda afuna kya bukadde 10 ekizibu kati oluusi aba akusaasira oganya kumwekubako baaba njakulaba kati noweesomba n'okoowa n'ogamba neewa kati simwevaako waneewuba naako wajja bireka ng'akukwatibwa ekisa kubanga conditions ebamuwa tezifavoringa akukwata sente n'akuwa newankubadde oyita mu kizibu nga yali agadde okuyamba so kati omuntu asobola okuwamba destiny y'ekika kyonna kiramba asobola okukola omukolo n'abayita buli aliddeko emmere ng'owedde ng'akukumbye olaba abantu bonna baweddeyo mu kibuga beemalidde mukyalo embeera egaanyi kyayinza bakolera ekinene bazimbira nnyumba nene waka family house mubeerawo yemukoma obonaabona eriro nga yimusaze kalina so balandlords bano abamu si balungi not all naye si balungi nti twa sente zaffe bazitwala ku byoto bazitwala ku byoto ne bakyusa destiny wajja ne ku bizinensi ne guggwawo wajja ku nyumba ze ng'oli civil servant ne bakugoberawo mu mwezi gumu naye nga tewali na proper reason ensonga entuufu bintu bitategerekeka ne bakuwumulizaawo tujja kukubira paka ng'osabye n'ova ku nyumba ezo kati kankuzeeko emabega katono ate zino sente zemusindikidde ku ssimu zina effect bayagala hand to hand ezo tezikola ezo tezikola bayagala zino nkuwadde direct hands zo ndiwo omukisa emirimu gy'emikono gyo kati ayagala omukono ogwo direct sente eziguvuddemu omukisa ogwo wagenda okuwanza webakola kakodyo nkalaba kukeera 12 atera nnyo keera 12 oba olinawo yadde mutwalo empaako z'olinawo abaana basuze enjala balandodde omulambo ono gyemizigo gyona abaana basola batta enjala baba bali ogamba balimba yaba alina kyakunoonyaako yayagala kati buli mwezi z'omu ateekeeri muganda wange bantu bangi baseraanidde ku mayumba g'abantu tebavaako naye ng'ekizibu nnyumba eyo nga lwaliddamu amagezi n'asenguka ne ku mulimu baagala omuzza naye buli bakirowoozaako gali amaanyi gabalaga nti naye ono tunamuzza kampuni agenda gisuulira ddala kitegeeza bakumekinga nti tova nakunju zaabwe ate ovaawo awo oyinza olabuka oyinza okuddamu amagezi oyinza olabuka kati ate abamu wojja ng'ekyoto kyolina kisinga ekikye akugoberawo mu mwezi gawanviira gamba nedda kankudize sente zo azikuddiza ate oyinza zitwala ku kyoto nebamukubirayo nebamukuba sente ezimu gwe ziriko omusaayi gwa yesu azwamagambwe kiki kyoleese waleese obuzibu oleese olunabe omugobi n'omugoba ogenda okuba omusajja akukeera enkya ku makya kakati nkadde guno kati naye neerabidde ejemusi yaleeta ne myezi 10 nga simanyi kati nsonyiwa myezi gye 3 giijjo naye nkwongeddemu n'obwomwezi ogw'okumalira obu wesootinge oba malako guno omwezi gwo n'esente zo siizo
genda saagala nviira nyumba zange nzongezaho bajja n'akakakodi wadde osasula 2 nzitadde kwana magala nodi njazisobola anti kati agamba neda afunye abazungu bagenda zitwala lumu nola nyumba zagamba yafunye abazungu kati kukugirayo bitakwatagana ng'omanya sente gye wamuwadde ekaye bazazireetanga nga sente zibakubye emiggo eri nga bafuna embogo sente zino wazirabye ng'ozireeta wazetegereza zineda basebo luyi kwata yanguwa mangu totunula mabega kudda mu bwavu bwotamanyi tajja aja speed nakutuukako ajjawo anti bamwana amagezi tuuka na kino ate naawe embeera yokutuuka ako tolemeranga mu nyumba ya musajja muviire vaawo vaawo omusajja olemeseza ebyoto bye vaawo genda katonda kasagamba vaawo kolaki genda ate ekifo ekifaananako ekyo katisala kuleetawo lubeerera tekisoboka abakulesefe mission weggwa genda oyinza ovaawo nga ebyoto byonna obizikiza ng'abantu bonna abaddeko abasibye kati mu kusaba okwo bonna ne baddamu amagezi olaba mukaaga bonna basenko mulundi gumu bantu nga bagenda aye ennyumba zaabo tezibeera empute onaavaamu onaayingira ennyumba zaabwe oba ofulumawo ti nga waliwo gwe baleese kati bo mukuwanyisa destiny bo bakifunamu bakasitoma balina bangi lugenda nonabona nojja n'olubuto kunju ne lukulukutiro ne luvaamu ankubuuzeeko abantu abasobola okukozesa bano bayita babulooka ababulooka nabo balunya naye gwe ababulooka baluga abo boolaba balugo nezima manya nfunidde bufunizi akufunidde sitaani tasosola Uzo wangu li bloka ni bloka. Bale tugendayo. Nakugamba nti bloka muno gokola nayo. Yazze. Ku kyalo kyekimu. Eyakusosa agamba ate gogenda funa bakasoma bayitirivu nga buli ajja n'onyago. Kade ogene eri bakulaga. Ku kyalo kwe nyumba neyo nyinizo abo bonna baffe. Kati ngo awo. Otwala. Otwale eyo. Buli ajjanga mulabaga mwoyo amukonekitinga kugwe bali ne babeerawo babaziba amaaso ate waliwo ababloka nga bo babakwasa amayumba eyo nga yagifunirako abapangisa yekka gwe n'omuleeta omupangisa nasasula mwaka tebamukkiriza balina kulina buloka oyo kasita ayogera gwe bakuleeta omuno gwa musensi nedda va wano genda ngoyo yalinga nyinizo nga buloka balina ekyabwe gosanga nyumba naye nyumba njatwa emitwalo 3 enyumba ebadde yekinana nodeni wewaana baye banaye nafunya nyumba banaye yalayisi nayo nyumba enyirira muganda wange bagala ebyalayisi newaliwo tukalaga nekino ekintu banaye badde basaze ebbeeyi naye balinga banga biwa obugabizi bwaki anti sina myezi 3 nowotuwa gumutofaayo ate ne ku mwezi ogwo yadde ng'olina kitundu kyako anti mpiseeko ne10 aleeta ojja kutandikira aleeta endala enkya muganda wange edduka ku myezi 3 teziba 9 naye n'omuganda nawo 10 kyagamba gwe tukola oli mukazi mulungi mangu ago abakulabye dda oli mukazi mulungi ojja tuuka ogivaamu byonna obimulekera nti nga tolina zosasula akunyaga byonna egyo myezi etabagenda gikugwa kasoyingira ng'akyuka aba muzibu nnyo mu kubanja akugamba zitofulumaalo zirina
akalandiro digalawo ngende nonye sente odamu labika todamu nekubeli ubato kyagana dikwata ebintu byo bikyano bishawa bikutama njakola ebirala so tubeere begendereza nyumba hand to hand cash payment eyo oba osobola ogyewala gyewale wabawo possibility yonna gyewale baba landlord atoja mutegera nti ono yono ate boba gonda nnyo n'okusinga abalala naddala ngo bakajjoze kuyingira bale bakukwatibwa ekisa noga ne banayi nafunye landlord kumbe landlord yagala okuzaayo ekyamuliibwa so tubeere bagezigezi manibaga mu byoto ekibalaga ofunanga ennyumba afuna obudde n'ogisabira sabira luumu eyo tomanyi yavuddemu kyadda akolera manyiniyo lwaki mulamwa ki oguli emabegawe so ogenda otuuka ogwa mu byoto eyabaddemu aladde n'ogwoto gwe landlord alina ogwoto gwe n'otomera abaana ne balwala paka kuzo n'otunda buli kamu omulimu bakugo byembeere ng'etabuka buli omala kino kiri kijja omala kino kiri kijja ziba gibeedabe amala kuseemukana ogamu ne butereera jake enyumba eyo wotuuka awantu nga enyumba it's okay don't just move anyhow bali abantu abamu nga wajano ne bamwongeza sente asigalawo nga walungi sinti enyumba erabika bulwe baki naye peace environment eriwo nga yagifuga n'asasula naye bakongeza mutwalo kangende kanve wano ngende naye sizina landlord sikuwagerayo okusiga mu nyumba gy'otasobole naye n'okuzungazunga nnyo mu mayumba kirungi ojja kutomera ennyumba egenda okusanyawo obulamu bwonna efamire yo sibula abantu mubadde balabi balungi nnyo kuba gye twatandikidde mukama bampeera omukisa nga abaluŋŋamya mu mayumba mugenda okuddamu ne balandlord engeri gye mubasasulamu ssente mukama balungi kale ndowooza tujja kwetoolamu naku olw'enkya tetunaalabikako wano bingi bye tulina tujagendako mu ggwanga erya Mombasa mu kibuga Mombasa mu ggwanga erya Kenya tulabe bapromota okuva e Uganda gye balaga okubaako bye baleeta ebirisuubirito tugendeko ne mu ggwanga erya Tanzania ako kazinga ketuyita Zanzibar twagaliza olunaku olungi katukomye wano olwaleero mubeere bulungi teera